Emikolo nga gikuuba akagomesi. Emikolo gituuba. Kati twetegekera tuwoominga. Kunaku lwe batunaba tunyumira ddala. Omwami wange mwagala kubanga yalonze ekintu ekituufu emunyenye egenda mwakira ewuwe mu nnyumba. So emikolo ekituufu kiri nti gimpuuba. Era kati mwennyini kati mwendi munnaawe ekiseera kyatuuse Mukama yazzeemu essaala. Ewawa kayimba akagamba saala saala zange yazzeemu essaala ayanuukula essaala zonna yazzeemu essaala. Yes, so kati ebitala byantadde. Nahia oli ayinza okugamba nti emikolo gimuwuuba. So tugenda kuba ntuwayamu naye tulabe embaga etuuse. Embaga etuuse. Nahia nsanyusa okulaba. Mukama yeebazibwe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mbalamusizaako bannayugi updates channel yaffe Nganzi. Tubeebaza buli omu gy'osinzira okubanga otulaba. Mwebale ba subscribers ba viewers baffe, mwebale mwenna ba commentinga. Mukama batuwere nnyo omukisa, tubaagalira ddala. Yes sir. Omwaka mulindwa gwe guno gwe tulimu era ebbanga lyonna ozze otusuubiza nti essaawa yonna naawe ogenda kubanga Mukama ayanukula era nsuubira nti ali kumpi okwanukula oba yayanukula dda simanyi. Kyekigenda maaso kubanga mpulira ndaba emikolo giringa gikuwuuba. Otebye mukulu Kisubi. Kulamusizaako naawe ssebo. Neyanze omukisa gw'ompadde olunaku ate omulundi oba ogw'ekikumi. Weebale nnyo. Emirundi giweze. Emirundi mingi. So nkwebaza olw'okubanga Mukama akozesa. Ekituufu kiri nti oli musajja mulungi. Ali mulungi. Mundabika? Byonna. N'ebikolwa byo naye nze omulungi mmanyi omuntu w'omutima omulungi. Yoyo omulungi wange. So emikolo ekituufu kiri nti gimpuuba. Era kati mwennyini kati mwendi munnaawe ekiseera kyatuuse Mukama yazzeemu essaala. Ewawa kayimba akagamba saala saala zange yazzeemu essaala ayanuukula essaala zonna yazzeemu essaala. Yes, so kati ebitala byantadde. Era ng'enjogera ennaku zino. Era ekitiibwa n'amatendo nkiddiza Mukama nti kubanga Katonda w'omuweereza mu bwesimbu naawe n'oba mugumiikiriza Katonda akusanyusa. Yes, era kati ndowooza ondaba ndi musanyufu. Yasya bulijjo sitera kuba musanyufu nnyo. Naye leero bwe kiri. Ngenda kufumbirwa era amangu ddala. Ngenda banga mbanjulira omwami oyo Mukama gwe yawa otulo otungi n'ajjamu olubirizi bwe n'akola nze. Ngenda bamubalaga. Nahia ogenda kwanjula omusajja. Ogenda kukola embaga. Leero kansooke nkubulira ekyenjawulo kye siraba. Ye Bayibuli. Bayibuli yo sigiraba ate nga watusuubiza nti buli lw'onajja eteekwa okubeerako. Naye bijja bitya mwesangawa? Mmanyi bino byemu ku bibuuzo Bannayuganda bye babuuza abakyala nti Nahia wange gwe baali baziiseeko. Manyi nzijjukira obubuuzo obw'edda buli. Musajja kyono oli ayinza n'okugamba nti musajja kyono yeetulisizzaako bbomu. Kansooka ekikulu ekya Bayibuli. Tubadde tujja n'emmotoka yaffe kubanga okusooka tugenda mu mikolo gya Blazomu Mr. Solution ku kyaki era nga muweereza munnange. Kati jaamu n'atukwata. N'engatto ze nnina size mbadde nnina okwambala. Kati n'enkwata kaboda n'enkola ki? Ate Bayibuli nga ngirese mu ki? Kati owoka era ntusooninga Bayibuli njerabidde. Naye nga akasita ku simu nninako. So mu ngeri zonna ekyo nange kinumya okugireka emabega. Gwe tolowoozaako ku mbeera eyo kubanga bangi be tulabye nga beesunze emikolo. Ne bwe batuuka ku mikolo either omwami n'atalabika oba omukyala n'atalabika. Ebyo bingi naye kati nze ku sayidi yange ekyo kikafuwe kikagwe Bulaayo wa Queen tekisoboka. Omwami Katonda gwe yampa teyamumpadde mu nnaku zino mwe najjidde abantu be batalindikidde okundaba. Yali yamuteekateekadde emyaka mingi giringa 7 okumuteeka yateekera nze.
kati nange esatu gye mmaze nga mwekuumidde bw'agattako omusanvu gy'amaze nga neekuumidde kale awo Mukama ndoza yakoze maaki entuufu tasobola kwekyusa mpozzi nga namugye mu makubo malala naye Katonda wange gwe nsinza alabira ekigambo kyo kituukiriza siinaamu kutya wadde ku ekyo. Nahia yali omusiraamu n'alokoka saawa eno nga twogera ku Nahia omulokole oli ayinza okuwebuuza n'agamba nti yazzeeyo n'afuna musiraamu oba yagenze ate mu bakisubi abakristaayi oba yazze mu balokole olwaleero oyagala kunsesa busesa kyenzudde nedda ssebo ate katiize essaawa zaakati zino olunaku lw'okwosajjo twakava okusabira omuntu mu byaffe ebyekirokole ate nga nnoonya omuntu atali mulokole ekyo era abakyala abakikola ng'obadde mulokole ate n'ofuna omwami nga si mulokole oba weekubye omusumaali ogusinga kugwa kwamayera Yesu guba munene okusinga ne kwegwo sisobola kutunulira wantu wala wonna omwami wange takuba kubeera kyakuba nti mukristo mu Yesu oba mukkiriza wabula musumba omwami wange musumba Mukama yampadde ekirabo eky'ogutiibwa ogwo era nze mukyala musumba wangi kati yampadde ekirabo eky'omwami omusumba kati nange nkulukutira ssaawa zino mu mafuta g'abakyala basumba bamama b'ekkanisa. Nja kutuusawo wali kubanga tulabye bamama b'ekkanisa bangi ennaku zino abaawukanye nga bavudde ku basumba abamu basaba ne divorce ng'owulira bagamba nti nze bampe divorce naye njagala kusooka tugende twongere okutunuulira ensonga yeeno yennyini emikolo gyaddi emikolo tugibalira kati emyezi gyalika giri ebiri wetuba egijjudde tuli mu gwakuna gugwako yes kati olw'okubanga tugenda gibeeza najjo tugenda ba najjo mu June 25th ogw'omukaga 25 kati weno wiiki ebulayo tumalayo guno gigatta wali ne gibanga ogattako n'ogwokutaano giba myezi ebiri. Ebintu bino ogenda bikola lumu kubanga tulina bwe tuba tukola emikolo gino mulimu kye bayita okukyala mulimu kye bayita okwanjula mulimu embaga kye simanyi gwenga omulokole oba nammwe mubigoberera oba nedda ogenda bikola omulundi gumu oba tugambe nti process by process. Process si by process omanyi ffe tulindiridde akaseera nako kabadde kangi kati okwanjula n'okukyala byo twabigasse tugenda bikola lumu then kati wedding yejobeerawo June nga 2 no July nga 2 kikye tuba tusuubira bannange Nahia kikye tuba tusuubira nina kye nakubuuzizza nti abamu bayinza okugamba nti ani ono yeetulisizaako bomu kubanga Nahia abamu bakulabanga omukujjukujju abamu obimanyi abantu baffe abaali bandaabwe batyo bakizuula nti si kyendi ate ekirungi omwami gwe nafuna bambi omwami oyo nno yali omu ku baami bano bentera nze okwogerako abategeera naye ng'okusingira ddala yategeera nnyo Mukama okusinga ebirala byonna kati omwami ono yakitegeera nti nali wansi luli nga naye bwe yali owensi nga tanaba kulokoka kati n'akimanya na byonna bye nakola nabikola nkyali wansi haleluya kati bw'ojja wano mu Matayo waliwo ekyandiikibwa ekiriwo kinjala osomerawo wennyini kiri mu Matayo 11:28 kigamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuzanga kati nze natuuka n'enkoowa n'engenda eri Yesu gy'ampise n'okoowa ebyensi kati n'engenda eri Yesu gy'ampise nanzikakkanya nanjako emigugu kati nafuuka ndi muntu mulala ensonga lwaki tubuulira enjiri abantu ne balokoka tusabira abantu ne bawona n'abantu abatwesigisiza olwa Katonda waffe bangi abawa obujulizi nti okuva nakwegattako Nahia nayiga okusaba okuva nakwegattako kati nina enjawulo mu bulamu bwange nafuna eddembe mu mutima kubanga bwe tuva eno mu byensi gye tubadde emigugu giba mingi nga tusobola giwanirira giba gituzitoweera nga tusobola gikola ki naye bw'ojja eri Yesu gwe emigugu gyonna n'ogimutikka ofuuka muweewufu n'obeera wa ddembe kati kye nafuuka kati omwami wange kyombuuzizza ekibuuzo nange nakimubuuzaako nange munnange olaba
obwo obujulizi bwe wawa mu butuufu bwe bukyasinze nange okunneewuunyisa kuba mu bulamu nali subirayo omuntu nti wali abantu abasobola oyita mu bintu bye wayitamu okwenkanaawo naye ate era nange ninako bye nnakola nange naliko ow'ensi neewunya n'okwewunya lwaki mu bidongo saakusanga n'okkusanga kuba nange nagendanga so just wakuba nti kati omusajja tekiba nnyo nga mukazi naye nga almost era ffenna twakulukutiranga mu bintu byebimu. Buno obujulizi yabulabira wa abulabira ku mikutu abulabira mu kyaki bino ebintu byonna mugenda mu kyaki ne mbyogera kubanga abamu bw'obyogera ayinza kudduka buddusi. Kakati nze okuyitibwa kwange okusinga n'okuba okw'amaanyi okutuuka ku byonna Mukama byangasseeko kugondera ddoboozi nawulira n'okugonda ne ŋŋonda kubanga Mukama we namubuuza kyayagala nkole yaŋŋamba mpeera obujulizi. Kati obujulizi bwange mbuweera buli wampeereddwa omukisa oba tuli ku crusade oba tuli mu kyaki naye nkusanga busanzi nompa obudde ne tunyumyamu nga nkuwa obujulizi. Nze gw'olaba wano munnaye nali wansi nga we byava obudde butubukomye oba tubetambula wenkoma. So kati obujulizi bwange yasookera ku kirooto kye twagira ky'abakulembeze kye yasooka olaba n'awayirizibwa okulaba ebyaddako byonna n'abinoonya era byonna talina na kimu kyatamanyeeko ebyange byonna abimanyi era nga Mukama byabikolanga. Nahia njagala tunuulire issue ya family kuba ebiseera bisinga bw'oba ogenda okola emikolo gino family eteekwa okubeeramu ennyo. Nahia yali musiraamu batugamba family z'abasiraamu zibeera nzibu nnyo ng'omwana avuddeyo n'akyuka obanga n'amutwala si musiraamu. Ensonga ya family kino yakiwanzeeko eddusu nti Nahia agenda mu maaso n'omusumba. Neyanzanye mukulu Kisubi. Omanye olina engeri gy'ombuuza ebibuuzo bambi nga biyamba n'abaala bangi ate nga bye bimu ku bibalemesa oba oli awo n'okufuna obufumbo oba abaagalwa nga tamanyi na gy'agenda mmuteeka. Era ndooza kyekyaviirako abantu otwala emikolo gyabwe mu gardens ng'oluusi famire zaabwe tezikiriziganya n'abantu abo. Yes, naga kampangise nteekeyo omukolo gwange nze ngende mbeere bulungi. Eky'omukisa omunene kyenfunye ng'omukolo gwange tegunnatuuka ekyo nakyo nno kyamagero nze maama wange yalokose. Sure? Yes. More than sure. Mami we yalokose? Mama wange yalokose. Namulaba kompozi? Tonnaba. Kijja kiti? Ojja mulaba. Kuba kati akulina kumpi nnyo wano. Tujja muteekerateekera olunaku. Mama wange yakkiriza Kristo okubeera omulokozi we. Kati sisobola ate kulondoola bano nabali na bano ng'ate ow'oluganda omulala yeenywezezza mu kika kya Kristo nga waali. So omukolo gwange nze ngenda guteekera wa maama era bino ebya family ku kika sigenda na binonooza. Nahia taata wange ekirungi yafa taliiyo naye obufumbo busibuka eyo. Mu bya kalica mu buwangwa naye ffe tuli ba buwangwa. Tuli balokole era tewali kya buwangwa kyonna kigenda kukolebwa ku mukolo gwange. Oyo takataka ewange tajja kujja taliiyo. Mubeera muki ebyobuwangwa ki sirina kyendaba nnyo okujjako emmwanyi gye ndaba bali. Tetujja biryayo. Mugenda kolawo kya? Tewali. Banywe mazzi. Bajja kunywa amazzi. So kati otakataka w'obuwangwa n'ennono ffe mu balokole tetuteekeddwa kumukozesa. Era obulombolombo bwonna abakyala basenga mwe bayitira nga babuliira abaana abawala nti omwami tomuwa kyayi mwereere enva zibeeramu kano ffe ewaffe oyo senga tajja kubimbuulirira. Byonna emmere okufumbirako empogola tebijja kulabikako. Kigenda kubeera kimu nga bulijjo bwe tukikola bulijjo mu maka gaffe abatanonooza twala tugende era ebijja okubeera era biggwe mu mirembe n'amazima ng'ate byassanyu. Obuwangwa n'eddiini bikontanirawa kuba sirabawo we bikontanira bwe mbanga nfumbye empogola ku mmere mba mulogo kubanga sirabawo we bikontanira kiri awo. Bwe tukola emikolo ne ŋŋenda ndya emmwanyi nti tugatta oluganda mba nkoze bya bulogo sirabawo buzibu nnyo wakati w'obuwangwa n'eddiini. Lwaki tobikola?
Nze ku saidi yange omusajja gwe nakkiriza Yesu mulabyeko ng'akola mu bulamu bwange owataliiwo wadde akasubi kenkozesezza oba emmwanyi ezimpeereddwa oba empogolo eziwanuzibwa nti kati omutaziteeka ku mmere emmere tegenda kujja mbirabyeko ng'akola just nga mpita linnya lye na musaayi gwe kati saagala kudda mu bintu biri gye nava nga sinnadde eno ekiganyisizza abalokole okukyuka kuva mu kika ky'ennono gye twava nga tukyali mu byabuwangwa n'alokka nadde eno najja n'ebiri bye yakola nga ate nabyo najja nabyo eno kati bye nakola nze nga luli nabirekayo n'enzija nga ndi mwereere era okuva we nalokoka ke kabeere banayinzi simanyi n'okukwata akati nga nze nkemenyedde akawukiwuki nsenye ku mannyo mpuliranga ate muli ekineesitaza ne nga naye nedda kano nze nkemenyedde tekalina buzibu kubanga manyi eri baabutuwanga kati nzirayo mangu naye nedda tekaliiko malusu ge bakoze eki so teteekeddwa kubaako kintu kyonna kya nnono mu bulokole nze mwe bwe ŋŋamba mwe mujja otegeera ebyange kyokola mu mukolo gwo nti ate kati ebidongo bigenda kufa mutakasuka mwanyi ate entala luganda tuzijja ku mwanyi si kituufu ffe mu Yesu kasita omukkiriza n'abamukkiriza oluganda olwo ffe luba lutukola ki temuliimu kakwakkulizo kubanga ekitugatta kimu Yesu kasita omuyita n'abeera masekati gamu mwenga mumanya mufuuse ba luganda ogenda fumbiranga mbaawo nga tekuli mpogola nga tekuliko ate zaaki zeetaagisa mbi ate zaaki empogola mu kulukisu abasamizi nze omanyi sirina kyemmanyi nnyo y'ensonga lwaki nkwesibyeko nti nze gye nkulidde yonna ndaba bafumba emmere nga kuliko empogola kati bawanuuza zino empewo n'emmandwa ez'ekika tezinyiiga ze ziba zisooka okulya ku mmere eyo anti bwe bateekako empogola nga tebanagabira muntu mmere yenna basooka ne batwala empogola zino mu busonda oba mu nsiko oba mu bibbo ne bagaba abalongo b'omu nnyumba mmwe bwe tusoose okuwa ekitiibwa temunyiiga emmere tetutuga twabawo gwerwaza olubuto toleetawo wano ekintu kyonna tubagabudde muleke tubeere n'emirembe kano yes balina gye basooka ozzigabula nga temunnaba kulya ku mmere yafumbiddwa ne bateekako ku masiga abalowooleza mu ebyo kubanga njagala oyawule nti waliwo abatabirowooleza nga bo bamanyi nti nina kuteekako butezi ate nga zaaki zirina ekigendererwa lwaki zirina okubeerako buli woozirabanga ng'oli atadde empogola ku mmere bw'aba tannaba kujjula mmere asooka kugabula zino olumu basooka ne bazigabula amasiga endala ne bafuna akalagala ne baziyuzaako ebikuta ne bazanjuluza ne baziteeka wakasonda n'ayita empewo n'azigawa wano we mbateredde emmere buli enjala gweruma gyali wabaawo omwenge nazo ne bazikola ki kati sisobola bikola ate kaawa onywa kaawa kaawa ava mu mwanyi nonono n'emmwanyi nzirya bwe mba nze nzisanze ku muti nenze nogera nenzirya ate bwe togula zaamu waliwo ze bateeka mu byayi anti kati ezo ziriko ennonooza zaazo okulaamiriza okuba kwazikolebwako okuva eri nga bazifumba kati ne bazisaplayinga mu maduuka nga ziriko amaanyi agazitambulirako kati so azigula kanveeyo eyo naye ebyo binsinza okutwaliza wamu Nahia nze ndi mu kwebuuza ebiseera ebisinga bwe tuba tugenda okukola emikolo tuyita meetings abantu ne batusondera sente okusobola okulaba nga tukola emikolo Nahia wongamba nti tuli mwezi gwa kuna omwezi ogw'omukaaga okukyala kugenda kubanga kubeerayo n'okwanjula ate mu mwezi ogw'omusanvu embaga egenda kubanga ebeerayo oli ayinza okwebuuza gwe sente zo zijjawo ezo ezitaliiko meetings z'abantu kukusonderako kati misa kisubi nze siinaawo wadde ne sente ze naategese ezitandika ogwo omukolo naye ekisesa mu byonna nze nina okukkiriza mu nze nti Katonda eyatugasse n'atusinkanye byonna abimanyi era nze meetings zange wano kati zitandise kati tuli mu meeting meeting ya Nahia egenda mu maaso saawa zino era wano wennyini nga wampadde omukisa wensabira buli muntu yenna bannaluganda ne basaluganda mwe basenga bange ne bakojja bange bakulu bange nammwe bato bange bw'osiga ensigo mu Nahia essaawa zino kati nkyogera ng'omuweereza wa Mukama nange kandaguleko
nkakasa ogenda kuba osize ensigo yo ku ttaka egimu era nga bw'obanga gwasize osize ku lulongo omuntu Katonda agenda kikolera ky'obadde osuubira n'okusingawo bw'oba osize ku lwa mwana wo nga yabadde tannaakufuna mwagalwa mwami bambi abazadde babeera n'abaana ne basoma ne bakola emirimu naye ng'omwami talaba omuwala n'akula nga nze kati bwe mbadde nkituuseeko sebo ndi mukulu myaka 33 kati nga tonnaakufuna mwami kisoomooza abakadde nga naye omuwala emyaka egyogenderera tuleetera omuntu nkulayirira nga ŋŋamba Katonda oyo eyawanika eggulu okutali mpagi oyo yansinkanyiza omwami mu bino byonna ebyange nga bwe mubimanyi abaze batufolowinga agenda kusisinkanya owuwo si nsonga n'abamukomera bagenda kumuta nga bamuta ku lwakuba ggwe ajja kuwasa era nga nsaba obuyambi ku buli kisi kyonna buli omu mu busobozi bwo nsaba Katonda ekyonaba otodde n'omutima gwo nga musanyufu ng'oyagala akidabolinge nga akizza ate ku mukolo gwo naawe ofune gwe bade tosuubira ku last moment oba oli awo nga n'essuubiri badde likuweddemu akoyera omukolo gw'ekitiibwa awo tosobola genda nga tonnabana kubawa namba kubanga bw'obanga oli ku mukolo ng'ate weetaaga n'okwongera okudduukirira mu linnya lya Yesu bampeera essimu neyanza bikolo Kisubi essimu yange eya Nahia awabaayo omuntu atagiina ng'oli mupya otwegaseeko leero eri 0773 277 420 0773 277 420 eya Airtel eri 0707 42 74 20 eri 0707 42 44 20 eyo ya Airtel ze namba zange eya MTN eri ku WhatsApp eya Airtel teriiko naye zonna ziri ku mobile money ayagala okumpisiza mu banka amanya gange nava Nahia ID ejayo sente mukama bampere nnyo omukisa wow omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti tusuubire ki Nahia ku mikolo gino okutwaliza wamu tusuubire ki entambula y'omukolo egenda tambula eno kubanga ffe abamu twagwesuuze neyanziza mukolo Kisubi kati omukolo nganze ng'omuntu sinnaba kuba nanteekateeka y'amaanyi eri awo nti yiino naye nze nabirekedde mukama abikole kubanga ekikulu si kyakuba na kintu kiyitiridde nnyo buli omu abeere nga akutte ku mutwe biki emikolo gye tulaba naffe ne gitukola ki noweewuunya yes ekikulu kyakukola butuukirivu so kyonna mukama kyanaabeera nsobozesezza okuyitiramu okukola okusanyusa abaana abazze abamperekeddeko oba okujja okunsanyukirako tujja kigabanira wamu era nkyaniriza naye ekikulu si kyakuwuniikiriza bantu nakubeesitaza nti nze atalina ssente sisobole kufuna buki ekikulu kutuukiriza bufumbo butukuvu exactly kyekyo ekikulu kutuukiriza bufumbo butukuvu era muyinza okubeera surprised nga mulabye omwami wange ng'aleese ebintu ebibadde bitasuubirwa saafumbiddwa mwami mugagga era tayina byayina biri awo kubanga n'ennyumba yaffe tuli mugimaliriza mwe tugenda obeera abadde azimba buzimbi kitegeeza saanoonyeza muntu yakola dda wabula nanoonyeza Katonda gwakkiriza gwanaatuweera wamu omukisa atugaggawaze kubanga omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza osobola osanga gwofunye bangi nze bakwano bange bafumbirwa abantu abagagga sawa zino baanobayo dda bavaayo dda so kitegeeza omutuufu kyekikulu so sigo weeyagaliza n'amaaso go olweyo byoyayanira omutima gwo yes weewaawo atulobo mulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu tuline Nahia gwe tugenda maaso n'okubanga tukubaganya si kukubaganya birowoozo naye alina emikolo egyengedde gye tukubyemu ttooki olunaku olwaleero tewerabira nti tuli wamu ne bakadde baffe bamafuta estate managers be bateeka mu ssente n'osobola okubanga otulaba bulungi bw'otyo bongera okukubiriza bongera okugamba nti bw'oba olina ennyumba nga wazizimba naye nga weetaaga okukusolooleza abapangisa bakadde baffe bano bagamba nti bakikolera ddala bulungi nnyo si kyekyo kyokka wabula n'okuwola akasente nti gye muli bangi abaagala okubanga mwewola
akasente bakale bafuna bagamba nti nakyo bakikolako bulungi nnyo. Namba zaabwe ziri awo osobola okuziraba zitambula okutwaliza wamu. Okay, baani betuyise ku mikolo ensi yonna eyitiddwa oba ebintu bya kaadi? Nga bw'omanyi nti ensi era egabanya ebitiibwa. Ekituufu kiri nti tewasobola bulayo bakaadi naye ate bonna tosobola bayita na kaadi. Nze nno omukolo ogwange gwandibadde nti buli muntu eyo aliwulidde nti akyagala nga yali agadde okunsanyukirako Nahia kaabwe, Nahia ka Yesu, nze nkuyise. Kyokka gwe mugenyi omukulu gwe nsookeddeko ng'oggyeko Katonda kuba yali ku top. Katonda ye mugenyi omukulu, mukulu Kisubi. Beera omugenyi omukulu w'omukolo ogwo. Beera omugenyi omukulu. Zaatali musumba. Tekyeta. Enda kwogera ki ku mukolo? Kyonna kikama kyanabakuwadde. Gwe ogenda oba omugenyi omukulu. Era kaadi eyo ngenda gireeta. Bambi onjagadde naye nga nze buli muntu yenna muyise. Bambi buli muntu nkuyise. Ne tunaaba tufunye katono katya tujja kagabanya kafuuko obukunkumukwa. Buli omu afune kwakakana bakalabise mu kiseera ekyo. Era nebaza Mukama ku lw'olunaku luno olugenda okwegatta zimu ku ezo ze nali nsanyuseeko mu nsi okubanga nalwo lugenda kukola ki kubanga lwegasse ku olwo nkakasa bulungi nti bantu bangi mugenda kusumululwa okuyita mu nze kubanga Embaga naye yanfunye omwami kwebyo byonna bye muwulidde nga talina na kimu kyatawulirangako byonna bimanyi kitegeeza naawe Katonda agenda kufunira omuki. So muyimire nange mu ngeri zonna Mukama agenda bampeera omukisa. Kino kitwala kukkiriza gwe wakkiriza n'omutegeera amaanyi ge kyensobola okugamba abakyala abaagala abaami n'okugumiikiriza. Bw'oba ng'oyagala bufumbo naye ng'ate okyayenda kigenda kutwalira ebbanga ddene okaddiwe nga tofunye mwami. Naye bw'oba oyagala mwami obwenzi sooka obuleke olindirire oyo Mukama gwakuteekeddeteekedde. Neebaza abambi abalabi baffe bakyaneene ŋŋanzi. Ne neebaza omukulu Kisubi Jackson bambi olw'okumpa obudde n'onyaniza ku TV enene bweti. TV yaffe eno nnene mwabatakimanyi simanyi. Naye ng'ekikulu kiri nti mwebale kunjagala ate mwebale kwagala Katonda. Atrabo mulungi saagala kusukka waawo. Njagala okwebaza Nahia azze ne tugenda maaso n'okuba nga twogeraganya ndowooza omuwulidde emikolo gyengedde era gye tukubyemu tooki olunaku olwaleero okwongera okutunuulira kyekiddirira okutwaliza wamu. Eyo ye Yugi Updates tubeera ffenna nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayaamu nga twogeraganya ku nsonga ez'enjawulo. Tewerabira nti tutambulira wamu ne bakale baffe bamafuta estate managers. Bakale baffe bongera okutegeeza nti ekigambo ky'ettaka oyagala kuzimbira ebyo byonna bagamba nti babikola. Ate bagamba nti naawe yazimba oyinza okuba oli Buwarabu, oyinza okuba oli Bulaaya nga oyagala kusololeza abapangisa. Bakale baffe bagamba nti bakikolera ddala bulungi si ekyo kyokka wabula naawe ayagala okwewola. Bakale baffe bagamba nti bawola. Oyagala mitwalo emeka 2, 5, kakadde 2, 3. Bakale baffe bagamba nti bakikolera ddala bulungi nnyo. Beba mafuta estate managers betutambula nabo ku mukutu gwaffe ku channel yaffe eno Yugi Updates. Nahia wabale kujja wabale kwogerako eri bana Uganda ate katulinde emikolo tulabe najo bwe ginaatambula. Jo gigenda kubeerawo emikolo ano giri Masaka Okwanjula waffe Masaka. Embaga nze nno tuyinza ogiteekerateekera mu maka g'omwami wange oba ewaabwe wadde tannakyagala nnyo naye nze nkimusaba bw'anaabanga takyagadde tujja funa garden emu gye tuteekateeka gye tunaaba tubabuulira gye wajja okuba naye nga nze nsaba maka gaffe mwe tuba tuteeka omukisa. Yes, era obanga olina oluggi olunene ewuwo tewali nsonga ekupangisa garden. Omukisa guleke gutuule ewaka mu lujja gubeere mu nnyumba. Ebintu muleko bisaasaanya mu ngeri Embaga yaffe twagikolera wano. Awo wennyini so manyi nja muwangula ejabeera waka. Atrabo mulungi tudingana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.